njagala ndabule bannabyabufuzi naddala mmwe abakayingira ebyobufuzi mwewala okulowooza nti nno mujja kulya ssente za Museveni mu muzannye. Temusobola, tolinawo omuyitako. Museveni yakyali mu power, yalina deep state. Ne bw'onookola ki n'obanga oyingiridde mu byobufuzi ono ofunye ssente nga obuzaabuziza President Museveni, ne bw'olikola ki agenda kukuggyayo. N'olwekyo mubeere honest, kozesa ezo z'olina. Bw'oba oyiseemu oyitemu, bw'oba toyiseemu okkirize nti nno kyekyo Mukama kyaggeredde. Kino ekifo kyoyagala okukulondako si enkomerero y'ensi. Ebirungi bingi nnyo by'osobola okufuna. Ye kennyini nga yagaana n'okusayininga. Kati omatiza otya bannayuganda tewagaanyi kusayininga lwakuba wayagadde roko ogiwe biliyoni 3 ekuddizeeko biliyoni 2. Bwe batwe bakola. Owulidde? Bwe batwe bakola. N'ogaana okusayininga olw'okuba kampuni eri oyagala bagiwe ssente yeesobola okuddizaako. Oyinza otya okutumatiza? President si malayika. Muntu nga ffe. Si Katonda. Muntu era afuna temptation. Yes. Nga naawe z'ofuna. Nga nange zenfuna. So bw'akola ekintu ekimulaga nti nno ng'omutonde naye asobola okukola ki? Naye asobola okuba ng'alina ebigendererwa eby'obyobuntu. Awo aba aseeredde. Akalulu ka 2026 Honorable kalabye otya? Ogenda kujja weesimbewo oba togenda kujja? Ndowooza nnyinza obutajja kwesimbawo. Kandeke abato nabo bakole ki? Abato nabo bavuganye. Kubanga nabadde ndaba munnaffe Joe Biden. Nalabye ku debate. Owulidde nendaba ku debate nga badebatinga ne munne Trump owa America. Nolabira ddala nti ndowooza Biden yasusse ekikomo. Biden emyaka gimususseeko, takyasobola. Ne bw'aba yandiyagadde akole bulungi atya, ne bw'aba nga yali musajja w'amaanyi atya, emyaka gituuka ne gikusalako. Emyaka gyo gikusalako, oba oyagala oba toyagala. Oyimirira ng'ogwa nga bwe walaba Oweekitiibwa Moses Ali bwe yagwa mu Paalamenti ne Robert Mugabe. Ne Robert Mugabe. Owulidde kwegamba awo omuntu osaana kutuukawo, osaana okkirize kino kya butonde. Owulidde oba oyagala oba toyagala, obutonde nekya gigamba nti nno mu butuufu emyaka gikoma 75. Bw'osukka 75 gwosaana kuvaawo buvi mu public office oba nabyewanga osigale kubeera advisor ng'oliwo. Bakwagala be bajja ne bakola ki? Ne bakwebuuzaako. So okusinziira ku sayidi eyo naye ekyanewunyisiza era ekyansanyusiza ku politics kwa America ne bannademokrati kakongoliro Biden bamugambako namuga nti awo okuze naye ninze nga njagala mpulire kuba NRM. Njagala mpulire kuba NRM. Newagamba ku President Museveni. Kubanga era emyaka gye gimu egyo n'egya Biden nti munange President njagala nnyo kiwulira ekigambo nga kino. Bali abagamba tova ku main jajja. Njagala nnyo kale okukiwulira. Owulidde oba kale kivudde ku Weekitiibwa Kahindo Otafire. N'amugambako. Oba kivudde Vice President eri tumwine. Yamugamba nti newummula. Owulidde njagala kukiwuliramu abo abaliwo kati bakyongeremu amaanyi. Owulidde kibeere nga kyogerwa. Bagamba bwaddeni ligambwako nnyini bano abali mu NRM oku kubanga fene bwe tumugamba aga nti abo bamayanja abalabe bange baagala kutwala buyinza bandyogedde ki. Naye njagala nnyo kive mu bantu be bennyini bakimugambe akiwulye. Naye n'olwekyo aba NRM mutulyazaamaanya. Sirina muntu gwe ndowooza nti malayika. Sirina muntu gwe ndowooza nti nno oyo mutuukirivu. Kubanga abantu tetuli by nature tetuli batuukirivu. Buli muntu yenna alina
ebimusobako ng'omutonde alina ebimusobako omutonde Katonda bw'atyo bwe yatukola ye nature yaffe tulina obunafu so kyova olabanga nze njagala nnyo enkola eya checks and balances wateekeddwawo okubeera enkola eya checks and balances omuntu atunulwemu saagala bwagazi kuwulira ng'owekitiibwa Katikkiro n'owekitiibwa omulangira wa Ssajja ne Nnaalinnya njagalako n'abaceekinga abo owulidde njagalako abaceekinga abo kubanga kyemmanyi nabo si batuukirivu toyinza nze ne bwokola ki ne bwoyogera ebyenkanawa sigenda kukkiriza nti gwe oli muntu mutuukirivu gwe waakabi njagala nnyo ne wabeerawo checks and balances ndowooza nti nno abakulu abataka abakulu b'ebika n'owange nno ssebo Shiba Kasujja yabaddemu naye yagende Namibia owengeye yagenda ndowooza nti nno abataka be bantu abatuufu okubuuza bantu batuufu balina right okubuuza kabaka ali ludda wa era balina right okutegeezebwa ekituufu nga tekibakwekeddwa n'olwekyo awo waliwo nawo obunafu waliwo ensobi owekitiibwa Mayiga tayinza kutumatiza tiyeddala malayika oba Katonda atasobola kukola nsobi therefore tubeere bubeezaawo nga tusirise busirisi abantu okubuuza kabaka gyali n'embeera gyalimu kiri legitimate so kibi nnyo nti abataka bayisibwa nga bwe bayisibwa bwe batyo owulidde ekyo bwe kiba kyaganyi twagala independent group oba yaba abalangira oba yababuulizi banjiri oba yaba naddiini waliwo n'abalangira abakulu kati bwotwala mukama waffe Prince Nakibinge muntu mukulu owulidde oyo agende asobola okusituka sirina kubuusabuusa nti senga nga mulangira Nakibinge agenda ate ayinza okukomawo n'atategeeza kiki kyalabye sirowooza nti bannaddiini abakama baffe batukulembera mu myoyo baweebwe tikiti bagende balabe ku kabaka so nze ndowooza nti wateekeddwawo okubeerawo ettiimu eteri kabineeti y'owekitiibwa Mayiga egende ekomewo eyogere tutegeera abantu bategeere kiki ekifa ku kabaka niriza nnyo olunaku olwaleero ndine Honorable Kibirige Mayanja Haji Kibirige Mayanja ono nno nga yatandika ekibiina kya Jema ate n'atakoma kukitandika kwokka wabula ne yeesimbawo ne ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino Haji Kibirige Mayanja olwali tumuleese lwa nsonga nga be bamu ku basajja abaali ku ludda oluvuganya ne gavumenti mu mirembe giri kyemanyi nti watandika 2021 okwesimbawo nga ne Dr. Semugerere waali twali basatu Dr. Semugerere nze ne President Museveni Mukama Katonda wange akati ndowooza mubiwulidde gwendeese atubuulire ebyobufuzi bya Uganda naddala ku ludda oluvuganya gavumenti wawe byasobera kubanga ate kakati byongera kwonooneka bwonoonesi okusinga bwe byali sebo Honorable buuza ku batulaba abatulaba mwenna n'abatuwuliriza mbalamusizza nnyo bannange ate kantwala omukisa guno okubeebaza emirimu egy'ekitiibwa emirungi gye mukola era kanneebaze ne mukwano gwaffe Kwezi Robinson olw'okulaba nti buli kiseera ayiiya n'anoonya engeri gye tunaagenda mu maaso naddala mu byempuliziganya ne mukulaakulanya eggwanga lyaffe lyonna kale ate olw'okulaba nti ate kati atutereddewo emikutu egifaanaganako bwegiti sabo tukweyanza nnyo amiina Honorable ebintu ebigenda mu maaso mu opposition obiraba buli kibiina kiri mu ntalo FDC eri mu ntalo UPC ntalo DP ntalo NRM ntalo newuwe wa Jema nayo nawulirayo entalo kiki ekiviiriddeko entalo okubeera nga ziri mu opposition ekitaaliwo dda kubanga luli edda nga ffe we twatandikira ebyobufuzi na bitandika 93
nga bw'osanga wa opposition munno abamugandawo era twabeeranga mu rallies ng'osanga aba National Freedom Party nze gye nalimu ya Honorable Joseph Semuju nga bwe tugenda ku ya Dr. Kawanga Semwogerere oli akugulira ne kuli envu n'olirya ne mubeera nga mwenna mutambuliramu Semwogerere bw'ata akadaala Semuju n'akalinnya Semuju bw'akata Kibirige Mayanja n'akalinnya ono bw'akavaako nga tutambulira wamu kiki ekiri mu opposition ku mulembe guno? Ndowooza ziyinza okubeera ensonga nga ssatu. Ensonga esookera ddala buli kimu kikulaakulana ne politics naye akola ki? Naye akuze. Tuvudde wala nnyo mu byobufuzi okutuuka wano we tukola ki? Okutuuka wano we tutuuse. N'olwekyo kati bannayuganda bali sharp, bannayuganda bategeera ebyobufuzi kaakati buli we mweyongera okutegeera ate n'enjawukanira tezikola ki? Tezisobola kubulawo. So nze ndowooza nti nno eno eringa natural step gye tulina okuyitamu mu kukulaakulanira ddala okw'ebyobufuzi gwe tugendamu mu maaso. So ekyo ku sayidi eyo kirimu enkulaakulana. Ekyokubiri waliwo ndowooza ne time. Eno time kati gye tukyalimu buli muntu anoonya oluwenda n'ayitirawo wa ntuuke nange ku national cake. Ne bwe muba muli mu kibiina kimu temuyinza butayawukana. Oli ayinza okulaba nti kaakati nze kantandika okwogera ebigambo ebifaanaganako bwe biti oba oli awo abakulu mu NRM bayinza okumpulira ne baga nti ani ayogedde ekyo kindowooza oyo mwana mutegeevu. Oba oli awo olinaga nti anze kanjogera ebigambo ebifaanaganako bwe biti kati we naabyogera abakulu mu kibiina gundi bayinza okukola ki? Bayinza okumpita. Oli naalowooza nti kaakati oba senga nno njogera bwe nti nnyo oba nyinza okufuna kaadi ya NUP kaakati n'owulira nga naye akola ki? Naye ali awo. So periyodi eno gye tulimu si ya kulowooza nnyo ng'ebibiina. Tusooka kulowooza nga ba individual. Bwe tumala okulowooza nga ba individual kati kyova oyinza okusanga nga Mayanja owa Jeema ate akontanye n'omuntu omulala owaki? Owa Jeema. Kuba buli muntu alowooza nti ekkubo erimutuusa ku kyayagala liri wano so terikola ki? So teriri wali. Eyo ensonga yakubiri. Abantu kugamba beerowoozaako ng'abantu. Basooka kwerowoozaako ng'abantu munnange tekyewalika. Ak'obuntu bagamba nti gwakanga musana kakiro tabulamu. Ak'obuntu tekeebulizaayo. Kati ensonga endala eyagala kudda mu kiro ekyasoose naye ndowooza waliwo n'omuzannyo oba ogutali mulungi oguzannyibwa bannaffe aba NRM nti ndowooza nabo bwe bamaze okulwa ennyo mu buyinza banoonyeza amakubo gonna ge bateekwa okuyitamu okulaba nga beeremeza mu buyinza muno. Kati mulimu ku kkubo lye baalowooza nti twabuluze mu bibiina byonna buli kibiina kale oba situsobola oba tetusobola byonna kubiggyayo kaakati buli kimu tukijjemu ebiwayi bibiri. Bwe tunaabijjamu ebiwayi bibiri ekiwayi ekimu kijja kugezaako kibeere nga kikolerera ffe kubanga kitwetaaga anyway. Naddala bamanyi tinno kasita bajjako ekiwayi ekinafu. Ekiwayi ekinafu kiba nga tekirina kyakukola okuggyako okukola ki? Okuggyako okwagala okwekulubeesezaako mu ki? Kwekulubeeseza mu movement. So ne NRM nayo ekoze kinene nnyo okutuplantingamu abantu baayo n'okugulirira ab'ebibiina bano ate nejjeesanga nga yerina ku ssente. Kati n'olwekyo buli nabana abali mu opposition abamu omanyi okulonda kuli expensive weyimirirawo gwe emirundi ebiri tolaba kyakyakusuula sente. Kaakati nabano abali mu bibiina oli bw'atunulira gy'agenda n'amanya nti ndowooza kaakati neetaaga biliyoni namba. Biliyoni eno ngifune antya? Oluusi ne miliyoni 10 tazirina naye ng'ayagala biliyoni namba.
nagati yesenga aba NRM bano mbakolerayo kano sisobola kubanga sente zisinga ziri wa Museveni president yazirina so wekola kano sisobola kuyita mu nekola ki nefuna sente akati ekyo nakyo ne kibaawo nebasindike namunkekeera nenzinona abamu bajjanga genuinely bazzo okukolera Museveni mu opposition ate nga bali mu opposition omanyi kakati NRM yayiga ekigambo ekintu neboddawo n'ovuma pulezidenti n'omutuusaawa ekyo tekikyabaluma tekikyabaliko buzibu bwonna ekyo tekikyabaluma era ekyo si kye batunuulira bo batunuulira ekintu kimu omuntu gwe balowooza nti nno naali opponenti waabwe owaddala omuweereza akapiira asambe oba omukuba kinkuuli kakati gwe buli we bakulaba konna nga ono gwe basimbyeko essira gwe naawe omusimbira ebikuuli nga baga nti pulezidenti Museveni yongera okumuvuma muvumire ddala kati nga bwokola ki nga bwoli kati abantu ne bajja ne babeeraawo mu politics oyo ow'okwagala eriiso lya Museveni lirabe omuntu limutunuulireko agwe mu bintu akole ki agwe mu bintu asobole okunoonya abamu nno munnange bunoonya biliyoni kyokka nga sibagenda na kwesimbawo naye abalala baba baagala kwesimbawo abalala baagala bwagazi kubba ku ssente za Museveni bamuggyeko ssente naye ab'ekika ekyo nze njagala okubawa amagezi bannange mwegendereze ssente za Museveni teziriika koziryako bwoti nolowooza nti ate ojja kuddayo ogenda kukisanga nga kizibu mutunuulire ebigenda mu maaso mutunuulire bannaffe ba MP abamu abayitamu last time mulabe kyekyabakyusa okubeera nga baatuuka ku mbeera ezo abatuukako oyinza okusanga nga oba oli awo balowooza nti basobola okubba ku ssente za Museveni ne bazirya ate ne batakola byakola ki byayagala bw'ozirya n'okola byayagala abamusanyufu neyejjukira nti ate buli okola byoyagala oba okola ki oba omenya obwesigu okontana ne bino ebyaffe ebyopposition so kakati ndowooza nti nneezo z'ensonga 3 ensonga esookera ddala kukubeera nti nno NRM nayo yeyongedde okubeera ng'ekola ki ng'etabangula opposition naye waliwo n'ebyenkulaakulana mu byobufuzi owulidde enkulaakulana ekintu kyonna bwe kikulaakulana bwekito bwe kikola ki bwekito bwe kibeera ate ne timing eno yennyini gye tulimu naye era ku kya timing eyo kanze mbamalira nti ensonga eno nti wano twawukanye naye era tukyeyongera okwawukana lwa nsonga wakyaliyo n'akamyufu konna buli kibiina kaadi zino ssebo zafuuka kaadi si nnyangu bw'ogiwa ono muyinza okuva eno mwenna nga muyimba luyimba lumu oba muli ba kala emu mwenna muli ba yero oba muli ba myufu oba muli ba green oba muli ba bulu owulidde naye webituuka okugaba kaadi ate awo waliwo n'eŋŋuumi zennyini eŋŋanda zennyini buli omu ng'ayagala kaadi kati n'olwekyo enjawukana zino zo muzeetegekere zikyagenda mu maaso until after kamyufu abalala lwe banaakola ki lwe banaaga nti kale katulekere bannaffe ate abalala ne baga nti oba bangobye goba nnemedde okufuna kaadi emyufu kale nja kwesimbawo ng'omuntu independent ate ekyo nakyo kiyinza okwongera okwabuluzaamu naye nga ndowooza nti nno kaadi si bwe zinaggwa okugaba tujja kutandika okudda mpola ate tunoonye common enemy kubanga waliwo kye bayita common enemy omulabe wammwe mwenna wano
kwezi nange tuyinza okubanga tukola ki nga twawukana mu byobufuzi naye ng'omulabe waffe ali ogwo naye nga tulinayo common enemy oyo nga buli omu gwatunuulidde nga Kayiira Museveni Nkwanga bwe balwanyisanga Obote mubire ebyenjawulo naye nga balwanyisa bonna nga balwanyisa Obote nga Obote ye common enemy naye ate ssebo olwamala okukwata obuyinza n'olyokolaba ekyagwawo kakati bano ababaka ba paliamenti abalya ssente za President Museveni okumukolera byayagala ne batamukolera olowooza tebongera kuttattana bya bufuzi byabwe abamu bayinza n'okuweebwa n'obutwa nze bannange nze ebyobufuzi mbiruddemu ebyobufuzi bya Uganda nga bwe twatandise nesimbawo 1996 nenvuganya ku bwa pulezidenti ne pulezidenti ne Mr. Museveni ne Dr. Semwogerere netuvuganya abantu bameka abantu basatu nolwekyo politics wa Uganda ndi veterani kati ekituufu owulidde nolwekyo nawummula nina kyemumanyiko nolwekyo naddala mmwe bayanga politician mmwe abajja n'abo babibaddemuuko njagala okubawa amagezi nti kola kyonna ky'osobola naye weewala okulowooza nti nno ojja kuzannya ssente za Museveni ozizannyiremu omuzannye Museveni omuzannye akazannyo alina waasobola okukwatira wangi nnyo alina waasobola okukwatira wangi nnyo basobola n'okugamba nti kaakati oli ludda bakangeraageranye nti oli kawempe ne bateekawaawo ebigamba nti ekawempe waziyo ba rebels nga gyosula ekawempe kaakati ne bajja ne bakola ki ne bakwata kati bakutwala mu kooti nga rebo na lufeenya wa yonna n'obonaabona empiso n'ozifuna so bannange nze njagala mbawo amagezi naddala mwe abakayingira ebyobufuzi temwetantala kulowooza nti nno Museveni oyinza okumuzannya akazannyo n'omulyako ssente ze n'otokola byayagala n'olwekyo ekyo kyo mukyewale mujja kuyitamu ne bw'oba nga toyiseemu eyo si enkomerero y'ensi gwe kwezi weesimbawo emirundi ebiri n'ozifulumya naye kati obulamu bw'ensi tobwagala nze neesimbawo nevuganya ku bwapulezidenti nange emirundi ebiri naye ndi musanyufu niwakubadde saakola ki ate nina byenkoze seegomba gamba ti senga nno mu 1996 oba nagendako ewa pulezidenti Museveni nampa ne mulimbalimba nenzijjayo ku ssente ze nenzikozeesa oba mu 2001 senga nagendayo ekyo si kyegombamu I really don't regret. I am contented, I am happy, I am proud tinakozesa busente obwange bwe nalina obutono ne bunkolera ekyo kye bwakola. Akati Honorable kiki ekyakuviirako okuva ku bukulembeze bw'ekibiina kya Jema abantu bagala kuva ku bukulembeze n'ova ku bukulembeze bw'ekibiina kya Jema nga Senkaggale ne bakuteeka ku kya chairman wa Jema ate ne chairman wa Jema n'olikulira n'otuweereza press conference ffenna ama radio ne TV tyaba nange nti nkooye gw'oli munnabyabufuzi ki era ki ekiremesezza abalala okuva mu ntebe newankubadde nga bakaddiye ndowooza nti nno omuntu oteekwa okujja kikulu nnyo okufuna omukisa okujjako mu bukulembeze oweereze ku bannayuganda ne bannayuganda bakutegeere kubanga buli muntu alina ebirowoozo bye ate ebizimba bingi nnyo naye ekyendowooza nti nno tewali mukulembeze agenda kujja Uganda wano weeri agituuse mu nsi ensuubize tewali muntu omu agenda kujja Uganda wano weeri kaakati mu bitoomi tubidde terina nagyekola ki talina nagyeraga abantu baavu tebalina buli kamu balya bubi tebalina ssente amalwaliro tegaliibwo tebasobola kufuna bujjanjabi so tuli mu mbeera mbi tukkirize naye tuleme kulowooza nti wagenda kubeerayo omuntu omu ali tujjaawo ne tukulaakulana ne tutuuka nga Amerika kaakati gyeri ekyo tekigenda bajja kubeera banjawulo tujja kujjanga tuteekeko ettaffaali yaffe tugende n'abalala bajje bateekeko eryabwe bagende
kwegamba bwebitowe bikubeera mulungi omu tekigenda kusoboka era oli bwe yeega nti ye yagenda okukulaakulanya eggwanga lino mumanye nti abalimbira ddala bulimbi oyo mulimba nnamba emu ffenna twetegeke kuteekako buteesi ttafaali lyaffe tuveewo ate tugende ate tulekere ne bannaffe abanajja nabo bakole ki nabo bajje nabo bateekeko ettafaali lyabwe yengeri yokka gye tulowooza nti nno eggwanga lyaffe lino gye ligenda okukola ki gye ligenda okukulaakulanamu naye gwe tulowooza nti nno okuvaako mu kibiina kya jeema n'okirekera abavubuka kwakikosa kinene nnyo well okuvaawo ekintu ekiyitibwa transition okukyusa obukulembeze ne bwe muba muli mu ssomero nga headmaster abaddewo n'akolerawo emyaka 20 n'avaawo kyenje eyo teba nnyangu wabeerawo okudda emabega buli institution yonna okufuna transition okumanaginga transition management of transition si kyangu so ate tewagenda kubeerawo time wekigenda kubeerera kyangu si lwaleero si nkya si ddi wabeerawo enkyukakyuka wabeerawo obuzibu bw'amaanyi kiringa muntu kufa ba n'okufa nako transition semaka n'avaawo abaana babadde baagalana obuziina ne buvaayo abakyala nabo ne bavaayo ne baleeta n'abaana abalala nti bano baana bakwezi oba baboggago wabazaala ennaku zino nno kale DNA yajja bakebeerakeberako bwe tukuleetera tugamba nti bano baana bakwezi tugende tubakebereko mugu so kakati waliwoko ku science oyo naye yo transition kiriza obagaana tebeerangako nnyangu ate tegenda kubeera ki tegenda kubeera nnyangu so nabwe kityo n'olwekyo naffe mu jeema erina engeri gyetu affectingamu naye ate abantu bakula ne bategeera experience nabo ne bagiyitamu ne bamanya nti nno yes bwe wabeerawo transition tusobola ate okutwala mu maaso ekintu ne kigenda mu maaso okujjako era nga gye bayigiriza era kyova olabanga enkola ya demokrasi eno nnungi lwakuba kakati katugambe senga ngaffe wano ewaffe nga twali tugoberedde constitution nga bwe yakolebwa president najja nafuga ebisanja bye 2 emyaka gye 10 n'agenda omulala naye najja kwegamba eggwanga lifuna experience transition eyitibwamu etya n'okulaakulana n'obubbi bukenderako n'abali ebweru ba investors bongera okulifunamu confidence wakati wano olwaleero Uganda kyetuva tubeeranga confidence yaba investor tekibugirina bulungi buli ayandyagadde okuleeta wano ssente nti Uganda eno teyitangako mu transition situmanyi oba eneeta mu transition ng'abantu baluutinga bintu obulidde simanyi oba banaabawo okuluutinga situmanyi oba banaabawo okuttingana situmanyi oba bayinza okubeerawo olutalo egamba ba investor bajja tebakola ki bajja tebajja ate nno kino ye pulezidenti waffe ayinza obutakitegeera n'alowooza nti mpozi okubeerawo kwajja kubaleeta bo ne bwogaanirawo ne bweweesibawo otya n'ogamba nti nze wendi tewali kisobola kubeerawo era bo bali bafuna okutya ne babeera nga tebakola ki bajja tebajja so baagala nnyo nabo okulaba nga ensi eyitako mu transition bamanya nti nno ndoze ne experience bagiyitamu omuntu amanya nti kale ne bwe natwalawo ssente zange nga nnungi tewajja kubaki tewajja kuba mutawaana so transition y'okubwayo ki nzibu naye ndowooza pulezidenti atukoze bubi pulezidenti Museveni atulyazaamaanyizza ffenna tusaana tuveeyo tumugambe nti pulezidenti Museveni olyazaamaanyizza eggwanga lino okubeera nga eggwanga lino toliyigiriza nga bwe bayita mu transition okumala emyaka 40 atulyazaamaanyizza nnyo atukoze obubi obutayogereka kubanga twasuubira nti yagenda okuteekateeka eggwanga lino aliteekemu enfuga ennungi ekyusa obukulembeze mu mirembe laba bannaffe e Tanzania bakyusizzaako ku bukulembeze laba bannaffe e Kenya
n'okuba nabo bakyali mu bizibu naye obukulembeze era bukyuse ne bajja ne bamanya ne Kongo Zaire nabo bakyusizza ne buvaako obukulembeze ne buvaako ne mu ggwanga gundi kuba n'ekyamawanga nakyo kikulu owulidde ne buva mu ggwanga lino ne budda mu ggwanga lino ne budda mu ggwanga lino buli omu n'amanya nti nno olwaleero eggwanga lyange ffe tuli mu bukulembeze naye bujja ku kyenkya nga tetubuliimu therefore engeri gye mpisaamu bannayuganda n'abantu bange gye bagenda obbayisaamu nga nvudde mu bukulembeze bwe kiri. Okay. Kaakati entalo oziwulira ki ekisinza okuleeta entalo mu Jeema? Ekireese entalo mu Jeema era na Jeema nayo Jeema kibiina kya Uganda era nga biri bye nakugambye ebyo ebisatu ebyo era ne Jeema bijja affectinga ekisooka bannajeema nabo kakati they have come a long way bakulaakulanye mu byaki bakulaakulanye mu byobufuzi so olw'enkulaakulana eyo wabeerawo buli endowooza ez'enjawulo zivaayo era bannajeema mu ngeri y'emu beetegekera 2026 so ngaba individual bangi mubo buli muntu agenda n'alowooza nti nno lino lyekkubo lye nnaayitamu naye ate oli n'alowooza nti nze nja kuyita ate mu lino owulire kugamba buli omu naabanga akola ki buli omu ayagala shortcut n'ekirala era toyinza kululinga out nti nebino ebya President Museveni byaliko kubanga jjukira yalayira n'agamba nti nno 2026 we gulituukira ebibiina by'obufuzi ngenda kubirya ng'ali enseenene mbimalewo yaga nti agenda kubirya ng'ali aki nga bw'ali enseenene ateeka butesi mu ttama bw'ati ng'agaaya ng'asuulayo nabyo tetuyinza kubirulinga out so ndowooza era Jeema naye efaanana n'ebibiina ebirala naye tetudde entende ebiriyo era bwe bityo naye tulina essuubi nti tujja kubikola. Wali enteekateeka zonna ez'okukyusa obukulembeze mu Jeema mu biseera bino? Gye ziri enteekateeka gye ziri tugenda ekisooka wagenda kubeerayo okukyusaamu okukola amendment mu ssemateeka wa Jeema kyekimu ku bireese obuzibu owulidde nti ne ssemateeka ono ndowooza naye ayagala kubeerayo ezo enteekateeka mu butuufu ez'okukola enkyukakyuka mu ssemateeka zirindiridde bulindirizi kwanjulwa mu kakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga eyo bwe kaziwa go ahead tutandika okukola ssemateeka omupya. Oli bwe wakola aveewo tetugenda kukola mupya tugenda kukyusaamu tugenda kukola amendment. Waliwo bangi babadde baagala kino banabalala baagala kino banagamba ngaera nga bwe gambye nti abantu bakuze mu birowoozo ebyobufuzi bigenda bikula constitution mba musobola okugikyusaamu tuba tusobola okugikyusaamu abalala batugambye nti mulimba mwe nga temulina term limit wa constitution ya Jeema terina term limit mwe mufuga paka kuwulira bubi terina term limit terina age limit as of now mwakikola mutya sigu wagikola mukulu kibirige nze nagikola lwaki wateeka mu term limit naye wekityo abantu bwe balowooza so ebyo byonna biri issue mwagala kuzzaamu term limit twagala namutute abamu bagamba tuteeke mu term limit abalala bagamba temubeera mu term limit naye kaakati ekyo kiki ekyo issue eri awo so ne issues endala nnyingi ezeetaagisa okukola ki ezeetaagisa ne bwe kutaba kulongoosaamu naye okuzifunako consensus tyeyo engeri gye zikolebwamu ng'abalambika constitution eno naffe abaliwo olwaleero bwe twagala ebintu bikole ki bwe twagala ebintu bitambule so eyo siteepu nnene nnyo era tulowooza nti nno egenda kututuusa wala eyinza okututuusa ku kye twagala bweba tetutuusizza ku kye twagala ate tusobola okukola ki tusobola okuteekinga siteepu endala naye nga tulowooleza ddala nti nno ebizibu byaffe ebisingira ddala obukulu bijja kubeera nga bivuunukibwa bwe tunaabeera nga tukkaanyiza ku constitution etufuga. Kati mu Jeema otula ku kakiiko akakola katya?
mu Jema nkyali chairman wa Jema bakuganirako bakulemezaako tebannemezaako wali owandiise ebbaluwa nawandiika ebbaluwa ne ngamba nti nno mu kulonda obukulembeze obupya obwa Jema sijja kuddamu kwesimbawo kuvuganyanga pulezidenti wa Jema nga chairman wa Jema. N'olwekyo nali nsuubira nti nno kulonda kwandibaddewo nga mu Juni ne mbaga ndowooza Juni oyo waanaggwerako n'okulonda kujja kubanga kuwedde kale n'olwekyo bannange bategeeza nga bukyali abaagala entebe y'obwa chairman yiino kaakati egenda kufoolinga vakanti owulidde kaakati nno bwento bwe nali nkoze eki bwento bwe nali nteesezza era ekirowoozo kyange ekyo kikyaliwo sikikyusanga kati abajema bayinza okulaba nga Jema watali mayanja nga Jema tetambula ne bwe kinaaba kine bwaki kyenninze kiri eki kimu nalondebwa National Delegates Conference nja kuviirako mu National Delegates Conference ng'emaze okutuula siyinza kube tekiba buvunaanyizibwa kumala gagenda kwakugamba nti kati nze ndizayininze owulidde olizayininga gwe chairman wa National Delegates Conference National Delegates Conference yerina obuyinza nze nina okugiyita kakati awo mbutuufu oba tokoze eki oba tokoze bulungi kati g'osuubira giyita ddi ejja kuyitibwa kubanga era nti nakiri kyenkugambye ne constitution twagala emala okukola ki okukyusibwamu so ebyo byonna bikyetaaga okubeera nga bitereezebwa newankubadde nga nandyagadde nnyo actually nayagala jjo oba nayagala mwaka guli okuvaamu owulidde mpente era abavubuka bamusaayi muto bakoleki oba ennaku zino ebyobufuzi bifuuse birimu n'okuba ku ŋŋumi ate olaba eŋŋumi bazikubira mu palamenti nalabye meya wa Lubaga mbeera ze wano ekawaala ng'eŋŋumi temunyokera ku bunyokezi tokiraba kati munnange Mayanja osusiza n'emyaka 7 nange nafunye eŋŋumi gwe tosobola kuba kikone nekivane nekimmuka nedda ne bankubadde nsobola bwoba onyizizza nsobola ate n'eŋŋumi yange neekuluma nnyo sikyenandyagadde okwawukanamu kuno kwolaba okuli mu kibiina kyaffe ekisinga kakati obunene kyetwandigamba ekya Nuupu okuli wakati wa Honorable Mathias Mpuuga ne Honorable Kyagulanyi kututwala luddawa kubi si kulungi naye ate toyinza nnyo kukaka mbeera nti nno abantu bateekwa okukola ki bateekwa okubeera awamu naye nga kujja kutwafekitinga kuyinza n'okutunafuyamu ate kyandibadde kyetaaga ensonga eyo eve mu ddiiro ensonga eve mu ddiiro tumanye baddiŋŋanye abagenda kukolera wamu nandi kibaganya okuddiŋŋana oba abalala nabo bataddewo ekibiina ekyabwe nabo bakiteekewo kwegamba nga obudde bukyali buli sayidi yeteeketeeke owulidde aba Honorable Kyagulanyi bamanye nti nno be baliwo batandike n'okugaba kaadi ebintu bitandika okukola ki bitandika okutambula oba nabali abalala nabo bakola ekyabwe already gyekiri PDP gyeri People's Development Party bayinza okwaga n'ekyo kyali nnyo kyabwanika yanti yatebwanika yalina empuuga lwaki tebagenda mu ekyo bakyayinza okukola ekirala kubanga abamu ba DP abamu basuubi abamu batandikira mu ssuubi buli bamu tebasibuka wamu baliko buli omu gye yakola ki gye yasibuka baddembe okugamba nti nno bakoze ekirala oba baddembe okudda mu Nuupu ne bakkanya ne bannaabwe nze ndowooza nti kyempuliramu kiri kimu ekikulu nti
bagezeeko ensonga eno eggwenga omwaka guno tegunnaba kuggwako guli omwaka gube gwakutebenkera guli omwaka gube gwakutebenkera nakola strategy nga tuzikolera wamu owulidde owekitiibwa Mpuuga amanyi nti balina owekitiibwa Kyagulanyi therefore baddemu batambule oba bagambe nti bakoze eki baawukanye kale buli muntu amanye sitandi ya munne ate nze sitya nakukola kibiina kirala muyinza n'okukola ekibiina ekirala naye ate era ne mulaba newankubadde mukoze ekibiina kirala naye mwena temujja kufieldinga presidential candidate tekisoboka owulidde mwena nga mukola ki mwena nga mukkaanya nga muga nti kakati ono ye presidential candidate waffe nga mutandika ku negotiatinga wano ku bifo bino ebyaba MP tetujja kuvuganya wano obanga mukkaanya nti wali ne bwe tuvuganya kasita ku kiri ekinene tukoze eki tutaddewo candidate waffe omu so nze sityangako kirowooza nnyo nti kive si kive kubanga kakati Honorable Mpuuga yagambye ekiwaayi kya Honorable Kyagulanyi tyabo banywi banjaga batamiivu baki olowooza kyandibadde kirungi omuntu obuvunaanyizibwa ate okwogerera munno gwe muli mu kibiina ekimu ebigambo ndowooza nti naawe yasusse ekikomo yasusse ekikomo tewali tibimwogeza ebyo owudde kyova owulya nga nabali bamuzeemu baga nti abanywi b'enjaga abanywi b'omwenge ate bewajja ne weegattako ne bakuteekawo ne bakuwa omukisa ne weesimba ku kaadi yaabwe n'olondebwa n'omala okulondebwa ne bakulonda ne ku bwa loopu nga naye naawe bamanyi nti banywi banjaga banywi ba mwenge otambula nabo so nze ndowooza nti awo owekitiibwa Mpuuga yasusse ensalo yakasudde akabonero yakasudde ziri enjawukana zo tuzimanyi nti zibaawo naye ne muba mwawukanye kati nga ggwe mwami Kwezi oyawukanye ne mukyalawo nga mukyala wa dda atandika okuddambya omu kisenge Mkwezi oyo gwe mulaba bw'ati tamalaako aba atuuse wala omukazi ofumbye emyaka 2 otandika nti kati simalaako emyaka 2 ng'otudde actually oba weeyoleka wekka obunafu bwo ekyo tekigwana musaana mwawukane nga mwawukanye nga muliko ensonga ezibaawukanyiza naye temusigale ng'abaaliko kakati ensonga eno ya Anita Among okugenda ng'asiba buli muntu amugambako ku buli bw'enguzi yasiba wano Abibu Buwembo ng'ayogedde ku buli bw'enguzi n'asiba Jeno Bigirwa ng'amugambeko ku buli bw'enguzi kati Bulola abadde RDC wa Lubaga bwe yamugambyeko naye n'amusiba olowooza singa kwali kusiba President Museveni eggwanga teyandirimazeewo era omuntu okugamba ku nsobi yo olowooza nti kyekiyinza okumusiba kyekiyinza okumalawo kiri kyobadde okola kibakuvunaana simanyi obanga Anita Among yasiba kubanga kyemmanyi nti nno obuyinza bw'okusiba bwa executive ate nze kyemmanyi ku Anita Among wa legislature simanyi nga ddala wa legislature aba n'obuyinza obukola ki aba n'obuyinza obusiba n'olwekyo kyo siyinza kukikola ki siyinza kukiwaako judgment yange nga simanyidde ddala lwaki kubanga nze kyemmanyi kyekyo nti legislature obuyinza bwayo eteeka amateeka executive yekola ki yeteekesa mu nkola ate ekya president okugamba nti nno ababaka be ababbi tajja kubakkiriza kuweebwa beyiro n'agamba nti era ne babakubawo bonna mu lupapula lwa Monitafu ya leero ne babateekako Michael Mawanda Namujju ni bonna ne babateeka naga nti tewaba mulamuzi abawa beyiro president abatamenyese mateeka w'eggwanga akkiriza abantu president naye abaayise waateekwa okukoma president abaayise waateekwa okukoma owulidde ekya beyiro kyali defined mu constitution nekiggwa tebamala kunsiba olwaleero ne mulyoka mugamba nti nno Mayanja yavuze bubi emmotoka abavuga emmotoka bonna tebaddamu kukola ki tebaddamu kuweebwa beyiro awo aba obuyinza babukozesezza bubi kubanga ye constitution nesemateeka naki byonna ebyo byalambikibwa bulungi bwe bibanga byalambikibwa nga abali b'enguzi basibwa nga tebaweereddwa beyiro etteekero liteekebwe liteekebwe mu nkola
bwe kibeera ekyo tekiriyo bayisibwe ng'abazizza emisango emirala ng'amateeka bwe galamula. N'olwekyo ne pulezidenti naye aba asusse waateekwa okukoma. Gw'ate enkya bwe bunaakeera ku makya ng'agamba nti kaakati abanvuganya oli bw'avaayo n'agamba nti anvuganyiza oba gwanjogerako ekigambo bw'ati tuli mu kuvuganya asibwe taweebwa beyiro ng'olwo tugamba nti ate oba pulezidenti bw'ayagala bw'ati nga Besigye bwe baamusiba bamuwayigiza ebyanki simanyi yakwata omwana kwegamba awo naye asobezza newankubadde bali babbi bayisibwe ng'amateeka bwe galagira kyetulowooza kyekisinga obutuufu. Ate ensonga eno eya biliyoni 7.5 ze baali bagambye zigulira abantu ambulensi mu constituency president naka nti ezo biliyoni 7.5 bajjeko biliyoni 3 baziweroko n'endala nazigaba mu ngeri ye ne bazijja kukulabirira amasomero amalwaliro naki ebyali bigenda mu constituency n'abiteeka eno era n'agaana n'okusayininga budget paka nga bamazuzizaayo. Ekigambo ekyo nakyo tekyazze bulungi ku sayidi ya pulezidenti kyamutadde mu kifaananyi ekibi ddala. Kyova olaba nti kaakati olwaleero oli wa ddembe okubuuza ani asinga okulya enguzi executive oba legislature oba judiciary bonna olabira ddala nga bali enguzi kubanga okugamba nti nno essente ezibadde zigenda okugula ambulensi ezibadde zigenda okukuza referral hospital ezibadde zigenda okuteeka eddagala mu malwaliro zigibweyo ziweebwe private company yange nga Mayanja yebeezikolaki yebeezitwala obwo bubeera ddala bulyake. N'olwekyo bannayuganda ndowooza mu butuufu ndowooza oluusi tugenda ne tunenya nnyo paalamenti nga waliwo akantu katono naye ate nojja n'olabanga ekyo ate ekyakoleddwa ekyo kyabadde kiswaliza ddala buswaza kwennyini kwabadde kulagira ddala nti ne mu executive naye obuli bw'enguzi bukolaki bukolayo gye buli kyova olabanga ndowooza obuli bw'enguzi buli wamu tewaliiwo asaana kuvaayo neyeerongoosa nnyo naga nze ndi mutuukirivu ne pulezidenti naye ekyo kyamulaze nti nno naye mu nguzi mwali era senga nga bukeera ku makya nga tali mu buyinza ekyo kinoonyerezebwako engeri gye yagabamu ssente z'omuwoomusolo n'agijja mu malwaliro n'agijja mu ambulences n'agijja mu ddagala n'agiteeka mu private company kinoonyerezebwako n'eki kigambo kinene nnyo kinoonyerezebwako. N'olwekyo awo naye yaseeredde pulezidenti yaseeredde ebigambo byamulemye okutereeza obulungi awo byamulemye okutereeza obulungi wawulidde kubanga ate ye kennyini nga yagaana n'okusayininga kati omatiza otya bannayuganda tewaganye kusayininga lwakuba wayagadde roko ogiwe biliyoni 3 ekuddizeeko biliyoni 2 bwe batwe bakola owulidde n'ogaana okusayininga olw'okuba kampuni eri oyagala bagiwe ssente yeesobola okuddizaako oyinza otya okutumatiza. Pulezidenti si malayika muntu nga ffe si katonda muntu era afuna temptation nga naawe z'ofuna nga nange zenfuna so bw'akola ekintu ekimulaga nti nno ng'omutonde naye asobola okukola ki naye asobola okuba nga alina ebigendererwa eby'obyobuntu awo aba aseeredde. Akalulu ka 2026 Honorable kalabye oti ogenda kujja weesimbewo oba togenda kujja? Ndowooza nnyinza obutajja kwesimbawo kandeke abato nabo bakole ki abato nabo bavuganye kubanga nabadde ndaba munnaffe Joe Biden nalabye ku debate owulidde nendaba ku debate nga badebatinga ne munne Trump owa America nolabira ddala nti ndowooza Biden yasusse ekikomo
Biden emyaka gimususseeko takyasobola ne bw'aba yandiyagadde akole bulungi atya ne bw'abanga yali musajja w'amaanyi atya emyaka gituuka ne gikusalako emyaka gyo gikusalako oba oyagala oba toyagala oyimirira ng'ogwa nga bwe walaba owekitiibwa Moses Ali bwe yagwa mu paalamenti ne Robert Mugabe owulidde kwegamba awo omuntu tosaana kutuukawo osaana okkirize kino kya butonde oba oyagala oba toyagala obutonde nekya gigamba nti nno mu butuufu emyaka gikoma 75 bw'osukka 75 gwosaana kuvaawo buvi mu public office oba nabyewanga osigale kubeera advisor ng'oliwo abakwagala be bajja ne bakola ki ne bakwebuuzaako so okusinziira ku sayidi eyo naye ekyanewunyisiza era ekyansanyusiza ku politics ku America ne bannademokrati kakongoliro Biden bamugambako namuga nti awo okuze naye ninze nga njagala mpulire kuba NRM njagala mpulire kuba NRM wegamba ku President Museveni kubanga era emyaka gye gimu egyo nejja Biden nti munange President njagala nnyo kiwulira ekigambo nga kino bali abagamba tova ku mail jajja njagala nnyo kale okukiwulira owulidde oba kale kivudde kuwa ekitiibwa Kahindo Otafire n'amugambako oba kivudde Vice President tumwine yamugamba nti newummula owulidde njagala kukiwuliramu abo abaliwo kati bakyongeremu amaanyi owulidde kibeere nga kyogerwa bagamba bwaddeni ligambwako nyiriryo bano abali mu NRM oku kubanga fene bwe tumugamba aga nti abo bamayanja abalabe bange baagala kutwala buyinza bandyogedde ki naye njagala nnyo kive mu bantu be bennyini bakimugambe akiwulire naye n'olwekyo aba NRM mutulyazaamaanya mulyazaamaanya bannayuganda nkibaatulidde mulyazaamanya bannayuganda obutagamba ku munnammwe Pulezidenti Museveni timyaka gyo we gikutuusizza tokyasobola kugenda mu maaso mugende muyigire ku bannademokuraati mu Amerika nga bwe bagambye ku Biden nammwe mugambe ku munnammwe Pulezidenti Museveni nti emyaka gyo tegikyasobola kukutwala mu maaso ku bukulembeze bwa ggwanga ate Biden olowooza ekisanja kino anaakiyitako simanyi naye ndowooza nti yandiwuliriza tesobola kuleetayo muntu mulala anyina mbavu ereete gye bali bangi gwate bano abagamba nti nno akole ki aleme kwesimbawo si bantu gye bali ye yalonda Kamala Harris nga Vice President we bamuleete yamuteekawo buteesi nga kifaananyi yabadda mu ntebe eggwanga litambule ligende mu maaso owulidde abantu ate ekyo kijja kubaweesa n'ettutumu kijja kubaweesa n'obululu abantu bajja kutegeera nti nedda abakulembeze ba Democrat mu America bwe bagambwako bawulira kubanga kibi nnyo okuba omukulembeze nga towuliriza obanga driver otudde mu mmotoka bano bagge nti we sipiidi eyitiridde ng'oyongeramu bwongezi ogenda okujjukiriza nga emmotoka etomedde ogudde nga gwogikubye ekigwo so kirungi nnyo omukulembeze okukola ki okuwuliriza kakati ensonga eno ate ey'okumenya abantu baffe mu lubigi si mu luggi yokka balina n'amayumba gabalala ge batulaze agagenda okumenyebwa sayidi zeeyi ekisaasiwa ensonga eno ogyogerako kibaga nti pulezidenti ne gavumenti ya NRM baafuna ssente okuva mu Green Climatic Fund sente ezo zaali obukadde 4 obwa $, nebazikozesa babagambye okutereza olubigi olwo natalukozesa baddayo okusaba ssente endala nebaga nti lulise twabawa ssente nezigaana tetujja bbawa nebaga nti mutuwe ku luno tugenda kuzimenya nebabawa obukadde bwa $, za America 3.5 nebajja ne batandika okumenya bannayuganda bizinesi gavumenti yeekola zaayo ssente ezo bazigiwa compensating abantu babamenye oba yo gavumenti ezikwata bwe balya bwe bagabana nga babonyaabonya omuntu wa wansi ekya ssente nyinza obutakyesibaako nnyo kubanga sikirinaako nnyo bujulizi naye ne bwataba ssente okubeera nti nno baakoze kye baakoze ng'abantu abo baazimba batunula kasita abantu olw'okuzimba bwe batyo
government eba efunye nebaleka netebagambira olubereberye government eba etwala obuvunanyizibwa okubeera nga ebanoonyeza we banadda n'okubaliyirira netemalaga abatreatinga nga bisolo kubanga kino kye bakoze kyalagidde ddala nti gavumenti efa ku muntu wa bulijjo ate n'ojolaba wali ewaffe mu Lubigi abagundi aba petrol station ya Starbex nabo bali mugundi era kwe bakomye owulidde songa nabo bali muki nabo bali mu lutobazi owulidde kakati lwakyo wa Starbex tomumenya kitegeeza nti bano babamenyewo olw'okuba banafu olw'okuba banaku omunaku gwe babonyaabonya ekyo tekikkirizibwa n'olwekyo twagala ekisooka twagala nnyo obutonde bw'ensi era tubulwanirira ffenna naye baleme kulaba nga abantu beesenza ne basirika busirisi ate ne wayita ebbanga ne bajja bakola ki ne bajja bamenya oluusi abeesenza baba manene mu gavumenti nga nneme etya okubakola ki okubagambako ate bwe bamala okwesenza ne batunda bbeeyi ya waggulu ne baguza abalala kakati ate bano abaguze bo nga si banene mu gavumenti bo ne bakola ki bo ne bajja ne babasendawo nga bali abanene bagenda dda kirimu double standard kirimu era obuli bw'enguzi buno bwennyini bwe tubadde tukola ki bwe tubadde twogerako wano so ekyo nema kyeyakoze si kituufu tetwagala kulaba nga omuntu wa wansi eddembe liweebwako bantu banene bokka ng'omuntu yo wa wansi talowoozebwako kakati ensonga eno ya Ssaabasajja Kabaka abataka babalemezza okulaba Kabaka bakyali e Namibia babadde ku poliisi ne baavuddeyo ensonga eno eyokuba nti nno omulangira David Wassajja ne Katikkiro baavuddeyo ejjo ne baga nti ababataka beetwala bokka tewali yabagamba luli lwaki bagenda okulaba Ssaabasajja nga tebamaze kumusaba abataka bano balina kumala kufuna lukusa kuva ate wa Katikkiro abataka ne Katikkiro ani ali okumpi ne Kabaka nze sirina muntu gwendowooza nti malayika sirina muntu gwendowooza nti nno oyo mutuukirivu kubanga abantu tetuli by nature tetuli batuukirivu buli muntu yenna alina ebimusobako ng'omutonde alina ebimusobako omutonde Katonda bw'atyo bwe yatukola ye nature yaffe tulina obunafu so kyova olabanga nze njagala nnyo enkola eya checks and balances wateekeddwawo okubeera enkola eya checks and balances omuntu atunulwemu saagala bwagazi kuwulira ng'owekitiibwa Katikkiro n'owekitiibwa omulangira Wassajja ne Nnaalinnya njagalako n'abaceekinga abo owulidde njagalako abaceekinga abo kubanga kyemmanyi nabo si batuukirivu toyinza nze ne bwokola ki ne bwoyogera ebyenkanawa sigenda kukkiriza nti gwe oli muntu mutuukirivu gwe waakabi njagala nnyo ne wabeerawo checks and balances ndowooza nti nno abakulu abataka abakulu b'ebika nowange nno Ssebo Shiba Kasujja yabaddemu naye yagenda Namibia owengeye yagenda ndowooza nti nno abataka be bantu abatuufu okubuuza bantu batuufu balina right okubuuza Kabaka ali luddawa era balina right okutegeezebwa ekituufu nga tekibakwekeddwa n'olwekyo awo waliwo nawo obunafu waliwo ensobi owekitiibwa Mayiga tayinza kutumatiza tiyeddala malayika oba Katonda atasobola kukola nsobi therefore tubeere bubeezaawo nga tusirise busirisi abantu okubuuza Kabaka gyali n'embeera gyalimu kiri legitimate so kibi nnyo ti abataka bayisibwa nga bwe bayisibwa bwe batyo owulidde ekyo bwe kiba kyaganyi twagala independent group oba yaba abalangira owulidde oba yabakulu yababuulizi banjiri oba yaba naddiini waliwo n'abalangira abakulu kati bwotwala mukama waffe Prince Nakibinge muntu mukulu owulidde oyo agende asobola okusituka
sirina kubuusa busa nti senga nga Mulangira Nakibinge agenda ate ayinza okukomawo n'atategeeza kiki kyalabye sirowooza nti bannaddiini abakama baffe batukulembera mu myoyo baweebwe tikiti bagende balabe ku kabaka. So nze ndowooza nti wateekeddwawo okubeerawo ettiimu eteri kabineeti y'Oweekitiibwa Mayiga egende ekomewo eyogere tutegeere abantu bategeere kiki ekifa ku kabaka. Naye n'Oweekitiibwa Mayiga asobya. n'Oweekitiibwa Mayiga alina political interest. Alina political interest. Tumulabye nga yeekulubeeseza nnyo ku bannabibiina abamu. Owulidde ng'alinga agamba nti nno bannabibiina abo be bantu bo oba endowooza zaabwe naye kyeki ze ndowooza ze. So awo naye asobezza aseeredde. Twagala independent group eteri mu kabineeti ye okuva mu categories ezo twogeddeko bagende nabo bakomewo batutegeeze ebikwata ku kabaka waffe. Sebo tweyanziza nnyo tweyanzeege okutukyalirako. Sebo nsaba osiibula batulaba. Abatulaba mwenna n'abatuwuliriza okusooka mukisa guno mukisa mulungi nnyo. Nsanyusa nnyo okubeera nti nno tusobola okuwuliziganya bwe tuti naye ndowooza nti nno tukkirize tutwale omukisa guno twongere okubeera nti nno bannange saagala abantu bali docile bantu bali awo nga tebalina kyebabuuza. Ekyo si kyagalira ddala era kye kimu ku byanzijayo nenga nti kangende nvuganye Museveni ng'abantu balinga abakituttenga ekyenjawulo ennyo simanyi kiki. No. Owulidde njagala buli kimu tukibuuze ate bwe tuba tubuuzizza tulina gundi okubuuza tufune answers ki entuufu. Era bwe tuba situfunye answers ntuufu tubeere n'eddembe erisigaza political position zaffe. Njagala nnyo aba NRM mugende mugambe ku President Museveni. Njagala nnyo aba NRM mugende ku President Museveni atunule. Aba NRM muyigire ku kyabadde mu America nti bannademokolaati be bagamba ku President Joe Biden nti tokyasobola. Nammwe mugambe ku mukama wammwe President Museveni. Kyemyaka gimuwubidde akatambaala.